bana abatalina manda wadde nnema bali awo biziringo ebizino ebinyonyo nebitamalina bwe biri byava eno bimaga batuse bituddewo dda biringa ebiddukano bye bikole ebyo ne bibba abantu ne biparedinga abantu bannyo okufera abantu okufera mu nnyana mamafiina kyobola omuntu akera kumacha n'abaana omuntu for nothing naye twabamanyira mu abawala n'abantu for nothing n'olemera ku mukazi ovumye omukazi okuvadde wano paka nakati omukazi takuliiko omukazi gwe amuyikiriza wava mu bizigo n'ojjanga tolina mmandwa n'emu n'osomanga obukazi obutunanga obugalama tubuli obukadde obwoba abujja luddawo esimanye Zanzibar bwalemu okuwonya abantu osazeewo okuvuma mukazi mufiirako osazeewo kuwalana buli amu n'okumpi omuwalana buli akolagana naye omuwalana buli akola tomwagala emmandwa tebalonda nnonde emmandwa zisiima ne zikwata oyo omuntu ne zimugabira kyagenda okukola kati gwe bw'oba olowooza nti kiringa ffe abalokole Katonda alonda omuntu namwapoyitinga Yesu Kristo napoyitinga omuntu nga wala yakwatanga ba Dawudi ba Danielo nakati bwakwata ba Musumba Lozias bujingo ba Nabbi Samuel Kakande kyova temuntu sobola ffe bafulu figa tuli mu kibatu kya Katonda mwina endowooza abantu abamu abagamba nti buli muntu atambulira ggwe abantu bangi beetambulira abantu bangi beesabira abantu bangi bebeerako nga bo azi nga ye nga tagenderedde ggwe tali kugwa aline mu kyaki yeesabira nga ye naye ovumenye Mama Fina kiri too much Mama Fina lwakuba muzadde naye asobola okukola ekintu kyonna asobola okukusobola eddalo kati kagambi Mama Fina asobola okukusobola eddalo n'oligwa ne weeyambula gwe mukazi gwe agamba kugunywa agajjudde empisa amakudde ag'amakadde ekisooka omukazi gwe wamulumbagana gwe walumbagana Mama Fina atandika n'ekintu kye yatandika n'emmando ze tazivangako yatandika otereza empewo zewaabwe n'ez'abalala n'abaana abakolera empewo ne batereza empewo zewaabwe ezo zebakkiririzaamu ze nzikiriza mu Katonda naye njogera ku byendaba situation nga bwetambula naye bw'owala nanga omuntu n'akulema mufuule mukwano gwo kagino gankwagabuwa bw'owala nanga omuntu n'akulema mufuule mukwano gwo okusinga okumufiirako amazima gali nti okimanyi kyokola onoonya linnya onoonya simpasa ku Mama Fina gw'oyogera ebyobugagga mbu Mama Fina gye byobugagga nawe gy'olina kaki mukwano olina ki twogere mazima olina ki eggomero gy'ogamba gye wagula okimanyi nti nagulagula wona nentekawo n'effaamu woyitawawo ayinza oba agamba nawo oyogera wange olwokuba ffe tusirika ne twekweka ewange woolaga abantu mbu bwawe eggobero onoonya ngendewo ne kamera mbikwatekwate olwokuba nti ffe twagala mukazi gwe Mama Fina gw'oyogerako amanyi emirimu gy'akola Mama Fina alina bondi nga musango nezisuula emotoka esinza okubeereza ebbeeyi gw'okola mulimu ki ng'ogyeko okufera abantu bizinesi gy'olina otunde kwerimba abantu ate bantu mwe omutalekerawo okubba bantu singa mukazi gwe basigala mu bizigo basuwaddirwa bagagawalidde mu bizigo kubanga balina consistency babeerayo ne babeera mu bintu byabwe ne bazuwa nebintu wano tulina kojja alinyiikira mugagga muvundu kati abo bona bwabasooka mu bizigo singa oli mugagga singa olina ky'olina singa tolwana ntalo zitakugasa kati waliwo tteeka gye muli mu kukola wagenda nawe omukazi wadagala ensansa era akayi musibe mmandwa simanyi muyiga okusamira simanyi biki n'oli gwe baagala okuzza emizimu nga minyiivu ne gibagaana ne mukolakola amasawo ne mukola biki ne bigaana dakiika 2 mu abantu seeyo kati oyo omwana kyakola omwana oyo alina ekintu kyakola aliima bannayuganda kye mutalaba nabagambe wano nti omwana oyo ateeka kuba oyo si monkeypox oyo omwana yakoze make-up ne mumpakanya naye lumu mujja kutegeera ebigambo byenjogera naye mbagamba oyo omwana yakoze make-up ne mumpakanya monkeypox yawonera olunaku olumu oba ennaku 2 omuvubuka oyo avaayo ne yeesiba ku alima nti abbye emmotoka alima aga Katonda ali mugulu ng'emmotoka alima tebagirumbanga kwado gitwala n'amuswazwaza ensi muggyeko emmotoka najjanga nonga mukamenyo gwe vaamu njagala nyini mmotoka era mmotoka muntu ki gwosobola okutwalako emmotoka bwoti bannange wano mu Uganda ate ng'alinga alima si muntu wa layisi ne miliyoni ez'oyogera tesi kapasite y'alima nti zitatana kalya y'alima naye obulumi bw'ayina kyova olaba yeebuuza akwate miliyoni nnya azikuwe akwate kyakikuwe ku ki ovuddeyo ogamba mbu alima akuloga osiize omukazi ekigambo ekisembayo okuba ekibi mu bulamu bw'ensi asaana okwettira mu nnyumba omanyi omukazi ekigambo ky'omuteekako baana mu ensi muli gigamba ki wavaayo wano olimbalimba abantu mbu bakuba ensigo n'okwata emugga emyaka egi ng'osondasondeza abantu ofeera abantu mbu ensigo zonnema bwe wegatta bw'ozaala abaana wegatta ku balalu wegatta ku balamu ng'okutte omuwala gwe bayita gyali ewalda n'akwata esente esukka ne mu miliyoni 10 wavaayo n'ovumaavu mu muwala oyo Katonda yakunootinga mulenzi gwe toliba na mirembe mu nsi oli mukulimba kati abantu mbwe yaga bagulye pooti Mama Fina yabawasendeza pooti ne mugenda ematugga pooti n'ogiragalaga abantu bonna nga bwogulya sibo omulalu pooti simanyi biki Mama Fina sente zibaweera mu kamera kati sente sizoyagala mwe bakadama mwabafuula basirusiru kwenkana ki abantu emusonda musene mwabafuula basiru kifaana kitya dakiika 2 ovuddeyo ovuma ejali ya Waluda dakiika 2 ovuddeyo nti Mama Fina tezirina mukisa
gwa ina mukisanga tozina ngago tolina zoga banga gotoziwezanga agwo wechalo ngata wezanga sente kati mwina taka je muzanya taka ya muzanya mugimanyi ono munno wadagala ensanse naku zinaine salongola dozita mbwa muyigiriza okusabira muyigirize mandwa simanya muyigirize bibbo bwe naku zinazo nasiya mu bibbo bakuta amayembe gana agente bakasonsesemu enkoba ze gali bakoze batya ebibbo alannamye simanya katayagala kufuka jjajja kubanga erije afera abantu nti alina balongo batazalanga nako biaga anate yagagawala katayagala kufuna mandwa eze mandwa zemugula mujjagula amajinni ojjagula jini likole minundi ana lunako likotole mwe kituli ojjagula jini likwebake ko likuube nimala kuba likuute kyo nkibabuulira wesibe ku salongoza duzita salongoza duzita ine mando ze zitereza yazi ne mando za dala era zitereza gotoliko wadde emando enema wadde akazimu akato wadde akasambwa ke mutukula tekakuliko wesibe mbusamize omulimu wagwa muntu ogumanyi gwali gwa kutunda busolo kyawe na wacho tembe yo busolo ujo amatuse wafude batso na speaker simanyi na zala simanyi kana wido gamba nzaba munde tere ngenda kumuwonya kati mwagala kola sabo chovala boli abadde bukunja nga asamira gwengole no likusala ndaduzita mukole kola boyesoni musobola okubba bafiri mujja kubafuna baba asamirivu je bali mbafuna era kyo kimanyi mugenda bafuna ona badde ofuna botu zambo dabiri abana ngana babo bakulema ababo okweka bakulu abakusinga nokusinga kakati noga nto labiri abana ngana omuntu yakulema ina najja kakati muganda wange wolabira abana babe ndimbo basike enfuli simanyo babambe nga nawe tozirina gwe singozi na singa toli mufumbo singa toli na musajja wachi ba mutifuna speaker ba Uganda mulimbe limbe abana mutaka kukisengo kutuka kwekyo banango kulimba siku bisinagana kulimba omuntu asobola funa sente mwalali nga fe tuzifuna fe tufuna sente za fe mwalali lwa nsonga ki nze ndi timu bagagga siawukana na bagagga ate manyo bakwata omugagga bwe nsanga minister mba wansi bwe nsanga mu kigundu mubuuza nfukamidde sekasi ni siri muddamu tasobya always the boss is white ekyo nakiteeka muto wano nkimanyi naye gwe ne bwafuna akuwadde nalabye muganda wange Rama ng'agamba nti boss bamusiba musondere sente nenjukiranga naluli abamusondera bona yabayisamu egaali kabata abaletanga wano ku page nakuba oluseke namwe n'abaita n'abakubira enseke naga nawe munange jangu gundi ali wati ne wati mwachukira kabata ne muvuma kabata olw'obukyayina obujjo olw'effitine ennugusi kabata ne omuntu abalina feva waliyo omuntu nasa Bible egamba nti musabe muli weebwa ekyokusaba ne parliament ekera n'esaba sente president Museveni abadde akera n'asaba mu America atatola ofuba lunkupe bannakunkunyedda be mutulangira okusaba bwemba sibye nti nkutto ensibi nkubye bwemba asabe ne bampa buzibu ki era musango ki nga bampadde naye lwakuba nti osabidde mu kulimbalimba n'olaba buno obukutubba obukazi obukulu bwe bayita abaana mu layini kajja bayita abato kajja bayita abakulu kajja bayita abakadde kabeeramu kali awo kali disorganized obulamu bwako kalina bwalizi kampi nnyo ng'obulamu bw'ensi kakutubala kalinga obusekerezi n'obusekere kalinga amagina g'envunza ana do you remember Mvunza? Do you know Mvunzazi? Envunza wajirata mzungu. Can you tell me? Jiggers. Is it jiggers? Katunulanga jiggers. No kutunyambu wasoma chigwe. Mwe panka mumukola makeup tuba yamba buyame tuba muka break kwa no busajja mu obutotu jabulia. Ate sikwata musajja nasiga kye kyonde sakwata musajja nakudira wallahi yamu ndaira allo wekitibu. Tekisoboka. Ene umanga transformer. Muva kwa wabutinginya bamwafuna mwe katonanga yakoye. Yaba babugolo yabaloza ko boloza tena ko kakulemera kali muli kati balingiza musajja nako ne yefunyo kasokolayo fe tulina taboka kundiri transformer ate bobango ntakula ngo kimanyi nti na mama wange omulogo nyina mama wange mama Fina era mmwe mujja kutegera mpola bwistai bobango nwana manya nange gwolwanyisa situdde oba olwana kunja wendi nange nwana okwemerezaawo ate nina Yesu omulamu nze nasalo nabbi Samuel kakande kyovate munsobola man of God. Don't sabula. Sabula nyo. Bona no batuna M23 banonya badduka ewaabwe bali eno mukifajo genda mutasensi yamwe. No tunula bonna buli awo bunkudulu M23. Mugende wamwe gwanga libanonya muli wano mutayaya. Omulala abigulanga mukazi omulala atambulira maaso omulala zamu nyuma akala kakundugulu. Kali awo konna kakona. Kali ngenkoko ensesere. Nze nebo mpala na sifayo. Nebo nkuba otya. Nebo ogenda wa bossi wange n'oteekawo kiki Katonda yampa. First of all sikotogera, that is one. Mwina ebintu byemwerabira ndi favored from God. Sikotogera muntu kubanga nkuterawo pass ngaba networking kana nanyonga na blessing byenkoze beyogerera ne bentu sizaayo ne munjogerera muswadde ne mulaba ekiriyo muwulira mutya kati muwulira mutya guli meka
guli meka njagala bagamba ensi mugijjeeko amaanyi ensi mugijjeeko ekifuba ate ffenna tumala ensi self service weekumire wooli ove ku bantu tereera wooli oleke banno bw'otanoonya sijja kunoonya bw'otanyambale sijja kwambala please give me a break naye gweokolerera nzoloza nze ntule tojja kunkolerera nze ntule nange nja kukolerera ojjako bino abantu bebayikiriza bakadaama mulina kwegendereza mulina kubeera steady sawa yonna omuntu akufera omuntu akulimbalimba naddala kigambo laavu sigiwabula ate siginenyeza mu muntu era mwe abanenya abaana mbo omusajja sente oli musiru era waze Uganda bannange laavu tebagiwabula omuntu atagwangako mu laavu kugwa mu laavu gwa ku accident laavu ogenda owabula omuntu nga yagigwamu dda yasaaba naddala laavu eringa lutalo lwa mbizzi osaaba na laavu nobeera nga nobongo bonna boogera kigambo kimu laavu nga ne bagamba ebisembayo nga ne bagamba ebitunula bitya nga ng'omwana yakwata ku musuwo gusembayo nga tolina byonyonyola kati nemwe aba blaming abaana abo nze siba blaming by the way nkimanyi nti laavu esobola okukosa mistake laavu abantu bali wano bagwedda nze ffe tusiba tukansolinga abantu by the way gwe olunaku lwolinonya lwotega nti full figure siwa bulijjo nze mbeera n'abantu abasukka mu 53 naye nga abantu abazze je psychologically nga avuddeko lwa laavu nzibu nyo tolina muntu gwogenda ginyonyola agima tewali ate yagiyiga n'agisuusa era tewali agimanyi so mulekerawo okunenya abaana naye bano ababafeera nti ngenda kugulya ettaka ngenda kuzimbira ngenda kukola bwe nti be bakyamu kyova abaseneza abaana bwe zimbabba tezirina mukisa n'ababodaboda babeetega kati balina engombe okwana kadamu osirike omwana omufezefeze omulimbalimba oba tomwaga tomulira busente bwe muleke bw'abasaza okusindika sente mubeere wamu mukole muzimbe ennyumba it's okay kuba naawe obadde wano mu Uganda zikulemye naye byonna njagala kugamba nti abaana ye bali abakola bayambye abaana babawere basomera amasomero malungi abaana babola muvinga si buli kadama nti abona wafuna nyumba mbi walina bisirani byo oba neyisayo yembi wali bakutegera mu Walabu ne wano mu Uganda naffe tulina abakozi oba n'omukozi wano mu Uganda nga wamujja waabwe mama we tata w'omumanyi obamanyi bulungi omukozi nakufukirayo leke wano mu Uganda nga mwogera olulimi lumu naye musasa omuwalabu omwana gwasinkana nga tebadde nga n'ensi gyali wala omwana siba yayogera ekigambo omwana njagala akawala ku mwana akawala ko kakabi kagamba abantu bwe tubasembeza okumpi nga batandika otumanya nga tulanga ki nga kyekimu kati tulina kubazaayo ate ewala bademba twegombe era kati yes exactly kati kalifa tusobola muteeka ku pano mbubajja mubuze question which bajo bajali I kind of what kalifa temanya ayino busungu buli kumpi tabukumira osagade bajo student oli graduate kati yes student bajo student atanamana kuba kanawa ate achasoma monokotolidoni agambye ki asoma monokotolidoni answer to the stigma answer to the stigma kakati gogamba omuntu sasa ku pano era nze singana de kalifa mbabula stinga bonna doza rubbishes kakati nabyo oli omulala oli owamatu ono mulala soko tunulia butunuzi muntu ani ogundi onabera ku pano osti soko tunulia osti ali chichi yani exactly ali chi totakali ayo kudamu question bideke kati bano lwakuba nti batwala kakanyomonyumu kabanyuma Bobi Wine nti oyo muyimbi oyo tonyoma muntu ino muntu wabaziri mu tonafuya muntu ebyo munafuya abantu tebasoma olaba oyo musajja gumulabanga mawo bali ekawempe oyo yakutali box gwa chakisa giringa oyo musajja agenda batiro olwanyiso zifukayo leke namulabye na nsaleko tomulabanga mawobe ajja kuyingira mu bakazi ojuka watwalonda gundi ono mulema yani otwalonda wano mulema gundi konde teyali bwato konde konde ayambalanga ne nigi ne munga ya Brenda ya green biye checha muntu bano konde twalonda konde nga namudirira ali wati abalina bango alina banga inachi twalonda konde mu bakazi emere olaba omusajja box wakutte anti kati mulabira nti abantu betulimu kati nze kankubulire kawempe newe mbuuza kati esawa ya leero newobuuza omubaka nga ali erudda wano nomubuuza parish mekezi kola constituency yo kazimanyi ne parish tazimanyi newozibuuza badde nti parish mekezi kola constituency nakadi oli abamanyi we balonde amanyi wagenda kwa polling station nesimbyewo kawempe nesimbyewo ntamanyi you know lwakuba bagala kunyigiza bana kutakalya zaabwe nze kankubulire kati olabe kiri kawempe obadde okimanyi nti owa NRM ayina emikisa 9 mu mwenda okuwangula kawempe amanyi lwaki era Bobi Wine eno isawa ayina okubuukirawo ate si Bobi Wine besi bya Bobi president wa party talisa katebe bya Luwongoya tunuli abantu ani gwe baagala tanula tiro ebyo sina bya Bobi ebyo bya Luwongoya lwakuba kati bano Luwongoya bo batunda dakadi
tebagala kumanya ebyo bina kado gundi eyo bakola process ya kubuza kumalirayo kati batakako bajuguza dana lukola kwa nalukola yeso bwana nera kwa nina lukola na nyumira baka parliament ndabi atudde ne mutaka ngali mmere atudde wansebe amakani bagenda kulaga mbu naye obadde ku kitibwa kya bwaloya ogenda kujja bakuvume sigwa yogana nagira sigwa bagenda ku ekyokubirwa n'amateeka tebalina kibagasa bano bantu bye twawunda Samimu manene nga toza ntagenda yamba Kampala nze naunda Samimu teyanga saya linga amakomera agamulonda abera makomera bekasala yerwaza abera mu sympathies vote time kayimuka twali tumanya alina luto tazaala kakati angasizaaki nsoro muza ko oyo musoro muza nokudobuzi ku batu pepera nopubwe muze bale ne kyamu kubongo mbula kyakoze kimuza ku batu kimbuli gwe mbwa kyosobola mulondera twamulonda era tugenda konda Amina Rukanga Konsonga ali working abade adisi wa Kampala amanyi Kampala na amanyi gunde police zikola Kampala butugenda okulonda Lwansonga kitwetaga service Kampala itaga service Samimu chichi akoze Kampala kimunondesa Samimu chichi muza ku ballot paper talina makulu yatukira mu kuwasa kalenzi simanyi kufumbirwa nafumbirwa tuvuddeyo tumusubira muno omwana naye aganye mukifoto kolera abantu tumusubira mukola abantu yabera luda wasimanyi agakani simanyi luda wakati ndi waka wagamba tosobola kupretendinga luda yabukulembeze mu abefula tosobola kubeera ku sympathies katika mbabuli okuba Bobi Wine alina obuzibu olaba mbadde njagala nnyo mbadde njagala ate Bobi nze mbadde njagala nnyo omuvubuka wa Segirinya gwe mbadde njagala kumana lwaki mbadde mwagala yabeeranga ne Segirinya Luswa Luwembo gwe mbadde njagala naye kyemanyi tebasobola kumuwa kaadi nalaba jo mutala gwe bagube simaba bamuyitani gwe bagube yali yesimu akaze mu bantu oyo mwe muloza muno nyeko dedikada mukwasa bakazi nakuzaala bane bantu babalona mukolera aba yakola kimu kya kufumita yeyagala mmoja ne muloza yali anga bisava naye okudamba wante wali muntu asobola kwa Sewanyana katika nchukuli bwobo yagala okutegeera nti Sewanyana w'amaanyi ne Bobi ajja kubuuza jangu omwesimbe ko jakutuulya wano Makindi tewali muntu asobola kuwangula Sewanyana lwakwanye kali ayitali wa Sewanyana Sewanyana yali ne Makindi West ne Makindi East bagobe ne gundi naye Simba Patrick Mujuka Simba yatuuse mu kifo bwati kyemmanyi nakatanadde mwadde ogamba nti asobola okukwata ku mukazi we tasobola kuyima yayokyezza yatuuse mu kifo ku mukolo gwabwe n'akatebe ka plastic ne bakamumma which is tebakoledde bantu abantu sebesi beetaaga abantu tebeetaaga kumanya bulwadde bwo esawaira President Museveni ali mu structures ali mu strategy atambula mumulaba ali mu nanansi mumwogera Museveni bamutote mu nanansi bamutote mbitoka oloza akolayo ki akadwa ali mu kwetolera bwe kati era abantu abalowooza nti Museveni agenda gaba sente mu 10 cent jeno kyali mwente nga 10 nze ndi mboko naawe omanyi olwokuba bana bawala tubalekera break ne tubawa break kyali mwente nga 10 era kati abasajja abali bannange tubawa break just kati akatono ke balinawo ke kano ke balina okozesa temugezane mu mwezi mu kalende 10 ne twagamba kati tubalekemu kano mukole ku make up kati uno siriko make up mwade mugamba ate ne make up akwata balungi era ate mu byamu kwa lukwati misiriko wade ka make up n'akantu nuya bulungi tali kunetegereza wala bwenko nekola siriko make up Mademoiselle, make up. I'm wearing make up. Just I'm beautiful. I'm looking good. I have a favor. I don't mukazi wa mikisa. Filter techi usakapele. Chibano nyala nti filter techi usakapele. Mugade mudeyo. Filter techi usakapele. Muchule chintu echo. Kakati nzali mukazi Justin mukazi mulungi. Olwokubamba leka netugamba akatono ke balina keeko just bayayane ana no munango kumanya mwine nako birondo bankwana byabwerere banja ina nabiyayane zatenga bansasudde ne sina budde bwabyo nego kyo ino mas banna yate bugati gwe kyo sina budde babera sibikola ila bali kuno basindike si yachi baga bakugende mu saloni bakole kubwerere zemun kwasa nako just I'm beautiful wamalayo boy ndi beautiful ikikaze ekimalayo kiri kyebalagira wowo wakana jango yimireko nange tutambuleko muluka binana oba twagaleko ku omotegeera ajja kudda magami nti oli mulalamu atana addayo adda soko ajja kwa nti oli mulalamu adduka misi mugana mutekako kana maviri kana agenti tulume kana agenti solo ensolima ne mutulira kama zine mwasamiriya katwa bitaddeko mutulaba look at me baby banana don't panic omwa byagembu kibebi kyo mwaka don't panic please ojja kufa Joli kyakulya ojja sesema mutima mutoyo ojja gendo pamo pame ekyenda segedde nze babulira abannerijjako tonnerijjako tomanyi gye nava nze nkwidde mu kiwatira kono sima sina tata sinani tonnerijjako ojja genda mutoyo pamo olulimi ng'oli kufulufiga you just in the car leave me you just give me a break oli kumpalanirako mpala tosuubira tomanyi nakumanya tosuubira kunda ompalana mbadde ngenda kulyawo obadde ogenda kumpa bikookoma mwogera kunnyamba ki neno kyo kyakabye okubanga oli akuwana nga tomumanyi nze naye munyama mpana babaleko ku social media nga bafa balayikinga bagwa eddalu bati bakomentinga
Okomentinga ogenda kunkola ki? Toba wa bulijjo. Ogenda kunkola ki? Soka webuze ngenda mukola ki? Ogenda kunnemesa kulya, ogenda kunnemesa kwegatta oba ogenda kunnemesa kwebaka. Ogenda kumpala namba eki. Onjako omusala gwenfuna. Wegumvaako nze kenyini ngaba emisala. Omanyi bensasula omwezi? Omanyi bensasula omwezi? Kanodde nowereega nange. Oluusi olina mu kiyumba. Obudde bw'okoza amasuwaani oli ku fulufigo owalana. Katonda ayolesa obakabaka bangi mbenda byeka bampalanye ne baddawo ne banfeesinga nga batunula ng'obukola. Waliwo n'ekiri ku nnyonyi kijja. Kyetunulanga ekisaanikira ku toilet. Nkirinza singa nakifiira ku nnyonyi. Naye kati weebuuza omuntu aba akuvumira ki? Ekyenjaga omali akubalanira ki? Jasi kyemulina mumanya kati ffe tuli bannuupu. Niukirya kankubuulira. Tulina Jeno wa NRM. Nze ni musajja wa Nuupu naye omuntu yannonda mu ghetto Jeno ono gwolaba yannonda mu ghetto n'andeeta mu bantu. Abantu bantegedde lwa Jeno. Buli kimu nkifunye lwakuba ye full figure. Ovuze ku mmotoka. Mmotoka nzivuze. Kati ngamba oti amuno njawuka naye okuba we NRM nze ndi wa Nuupu. Jeri yasi yakuba yingide eri mu garage. Mbandika ovuze ku buli mmotoka mu maanyi gange. Kati bibira bala bakakola bakola bebukulu ngabyo oya. Omuntu olina dana nakufiira. Olina kwogerera. Ne bamukyusa. Nze gwoyogerera. Omukolo gwabadde gwaba amu kigundu. Basobola kuyita. Ngaba. Msaka sina sobola kuyita kumanyi. Ngambye eki. Yo abakumanyoza bameka babaddeyo. Wankoze bubi ate Jeno. Wate wande se wankoze bubi. Omukolo gwabadde gwaba amu gwamama naziwa. Banange nade no. Era gwabadde ko kati promotion, gwabadde ko kati. Kati moto gwabadde ko bagagaberere. Bokka bane gwabadde bagagabisira. Yo. Nandi bade no kukulumba baba. Medi fashion z. Mulangira na kibige babadde ko kakati gojjo kole yoki. Ana asobola kuyitayo. Semanya nyobere wali ebijinje ebisebo. Fatuge kwabadde ko ba ministers. Kwabadde ba ministers. Gwe gwani bane boyina okuwetega bamusa boda boda zezogera wali dollars okana tusabutusi ne bampera osent kutuka butusi nga banango you are very smart ale nayomba hata ogenda oteseriza kuwadde ntono oboda sayomba nakatanga mingene no sent just okumpita wise kumukola te bampa sent can you imagine oli wa mukisa kati ojja kunerijirako siri mu mwamuki walubala lwo siri wa mukisa gwo tetwaza tuva mu luto lwerumu tebanzika ku kijja kyewamwe tonfiirako ndaba bulabi mbu wasoma okusoma kwa kukuyambye eki bule okwekibira mukane bwefuya ne butuvu ne bufutu bala kali awo tekawula mu bato babayita bato kagenda kasimba line mu mmere babayita bakulu era kagenda mu mmere babasimba line y'abakadde abakulu abakadde bagenda ofuna byabakadde era kasimba line nowebuuza kano kagwawa agamba yasoma ddyo mu emirimu kubanga nawe onoonya basoma era bokozesa nga nkozesa obulema obumanyi okozesa omuntu w'ekisiraani gwe kalina obugere bwa namasasa na buli bwebuti bwetugubulako kali nakagoba ku nnyumba kaya nakaka kasana kakanda kadda mukwogera kati nze ngeri jesi manya Alexander yasoloza yabamanyi saka na bama nyanzi ate busiru singa busoma receipt situfu bati mama yenti singa busoma ku receipt kuba bwa receipt kakano kale kama nemeze mkaga ngata kasasula akukola kama kato kati kuliko kine kibye kikola ku radio ya bala mwite ekidduka ve kiringo butu kyakolera buvirimbo kimfanane bachi banja kyache kwa na Don Chris nga kyagala mule epinga kinyo omangana kyafikira nkibera mu kifo ekyaniko wamba basajja mbona kyo kinvuma soka wetu nuli omuntu gwovuma osulawa walo lepinga Don Chris nga wetuli wetuti nga wetuli wetutulaba anyo omangana yafikira tenzo omuntu anyo omangana yafikira tana kyangamba naye oyo mwana alina omutima omu era bana nabagabe bamunkwate video ate ninda kubagana zimukwate bantu bebuzo omunne gwe yatanyanga naye emizanyo yamuleeta omulaga mu bantu lwaki bakyakwatagana yakaloga ebiku yakaloga kaina ne messenger mu nyumba yakaloga oli omwana yali master pana yalita ebintu byonna yamuleeta buli kimu yamulaga mu bantu naye yamulaga omuti oyo mwala alina empisa emize mulaba mumanyi bakwanza atwamu mubuuze papa nze mpita mu gundi nyingi atwanji mmanyi babuuze abantu esibada bali manyi mpamba jawamba makavuka kato n'omukazi wako yakajjako n'abaana era bali manyi abaana b'omuvuko embona abajja babona olwa oda za katumbugulu wako akaswampulumu ako akamenka ako kabi nnyo lwe mulitegeera abaana b'oyo omuvulenzi we babona olw'olukazi olwo yamugana okuddamu obbalaba obulabi obbalabako obulabi okulaba ku baana be kyokka yamusanga n'abaana be ne mukazi we n'amwewasiza n'amukako kola embaga ye yamukuba embaga n'amuwa ssente amugye ku mulimu gwakola amutute mbu asabirize amutute wakulusumu amusabidde omulimu gwakubenga ebifaananyi kitegeeza mwalina ekigenderwa ku lusumu bwe mugamba nti nokulusumu amusasudde n'amazzi gemapamanga mutoye mugende mugayoleyo bakeeranga kumaca nga kakukeereddako kakutuwulirira nze yansaba interview nga mmanja manje naye nga lunaku ankeera buli lunaku bagenda gamba kanejeka kakazi nga interview mbanda nga kazi n'ebikubi katambulako kabuuza omukazi yandoga mbwoli omukazi gwe nakolanga naye omuddugavu yandoga wamumala muloga n'omulemererwa kwano omuzenzi nzaamu ino li baby face wala olowooza nti wamugala banja omwana ayimba olima nti owali tosobola kundabirira leka kunjogera bamuta Ndoli Mutibwa nanyo limba olwo bamuta Ndoli Mutibwa
Yeah, doni mutibwa. Abantu bangi nnyo mungamba bano munvumo butasoma. Yes. Yesu yasomera musomero ki? Osobola kumbula somero ya Yesu olimanyi. Wamusinga okole bamagero se yakufiririra. Yesu yasomera. Ampayo ba Abraham bajaja fe bani. Kabena Nabii Muhammad yasomera musomero ki? Osobola kumbula somero Nabii Muhammad yasomera. Wamusinga ki? Wala musinza ki? Kati nno gwe kankubulira musiramu ampite fulungu. Let me tell you something. Njagala basomesa olwalere fulungu. Nze newayo basomesa mwenna. Mutegere. Nebaza Katonda nti antonda n'amagezi. Njagula wisdom ku knowledge. And I thank God for that. Because this is Uganda. And see Europe. Katonda ina reason why natonde wandi mna Uganda. This is Africa. Singamba dali Africa bado ino kunkaka oba kumbreminga. But this is Africa, not Europe. Ekitubonya abanyaffe n'embeera eri ku ttaka obulambo tambula mbona tuswagolinga n'okulaba Museveni gwe mwesibako ne Kyagulanyi nani muzungu ekizibu kya Uganda bazungu Nabe muganda wa Kasuku akoze katuni alinga omukazi bajja kulya ebbina Kasuku jamu firuta Kasuku jamu dekala okwebiulira mu firuta Kasuku bajja kulya ebbina bajja kukuvuga bina sigwa bigula oganza mufiruta bwenene kumyude woti olinga kawala nkulabula Kasuku ebyotambula obigula ebyo obigulira abasajja babigulira mitima bajja kulya bina Kasuku bajja kulya bina va mu firuta lekera okwebiulira mu firuta Kasuku nkulabula gakwabwa munno oliga nti ekikazi kyangamba nti mumpita kikazi kifulungu efulungu oba oli musiramu ngosoma Quran bobo ina mufutiye nago manyi mubuze kigambe fulungu bayitanga hudu efulungu kino kirungi nyonyonyo kya black tina kala satu naye nedda mbajaja bafe kya balanga time ngakija nekigira nekyogera kusaba mwenda nekyogera omusanvu nga wakiwulira nga bwekiyimba babugamba ezo sawa ezi nga babalya ku fulungu efulungu lijje wakane libera mu lujja libera ku mitinga fene ompapa ali somewhere around kubanga dungi kate efulungu eri mu bwakabaka bwa Nabii Sulaiman byamuyamba nnyo mu bwakabaka bwe kubalya ebisolo byonna byatuula byonna ebisolo byonna n'ebinyonyi ne babibuuza kisolo kye kisobola okubanga kitambuza obuweereza obanga kitambuza message nga kibega n'okubega nga kitusa message ebisolo byonna byalonda efulungu kyannaku nnyo ng'omusiraamu ogamba nti onvuma mbumpite efulungu tumanyi nti oli ku bunabi bwa Katonda okatiza Quran oli mu kukatiza bunabi bwa Katonda tumanyi nti oli mu kumpaana ate nga golowooza onvuma I thank God for that ekitiibwa nakyo bidire Mukama efulungu byalondebwa mu bwakabaka wa Nabii Sulaiman ebisolo byonna byalonda efulungu Nabii Sulaiman agamba babali musazewo it's okay which is good lirabika na bulungi lisanyusa bwerigwa wantu lisanyusa lina akantu wano kayero na kate fulungu dumu abakabaka wa Nabii Sulaiman bali bagenda bulumba abakazi bakola obuyekera n'olumba balumba obwakabaka wa Nabii Sulaiman efulungu lyagenda ne libega ne likoma ne ligamba Nabii Sulaiman tibatesete olumbera bali mu kujja nali wandikire baluwa nalijiwa nagamba gendo bagambe bajje betonde mangu kibabadde bagenda okola lyatwala ebbaluwa eyo era abakazi bali bagamba abakazi abasiri kubagamba ategedde atya ani yamugambye ani atuvuddemu n'atusobana nagamba Nabii Sulaiman lyali fulungu lyatasoba kabaka Nabii Sulaiman era mu bisolo byonna yaliwo erinnya lya nickname ng'ayita hudu bwasoma Quran kyenjogerako kimanyi bw'oba olina mufuti yenna mubuuzi kyenjogerako kyannaku nnyo gwe yeeyita omusiraamu wavaayo n'ovuma bamasheka n'obakunkumula n'ovuma abantu n'obalinyirira n'olaga nti nno gwe wasoma nnyo Quran wagimalayo simanyi mu family mwe simanyi mulimu baani simanyi mulimu baani tomanyi na kigambo fulungu it's a pity ate nga nze nkimanyi kwa nakula makagala Haji Badru nakula tusoma obusiraamu mbumanyi nobukusinga zenkude makagala abasiraamu zenkude mba ajati nulu mpungu nkude wa mama wa am oza nti banjagadde kati no mama mpita mwana yabagamba ku mukolo gonna ne mutaita abantu bana bonna mwetu mwana wange omanyi bwe tiba binatukidemu kati tosobola kulwanagana na favor kino nkikuwa kyeteekemu ekyokumpa na sigamba nti lekayo okumpalana oli waddemu sigala ng'ompana kubana otampalane tolina kyogenda kungasa sigenda kwewolako sigenda kweyazikako tetugenda gabana musajja kati nkwagaza ki level yange takyewola ku ggwe level yange li class above even omwana wange asembayo buto
account ene wenji kutekako tagenda kwewolako. My last born kubanga ali sponsored by blood of Jesus. Nsa sponsored by blood of Jesus. Kyenjagala nkisaba Yesu. Nina asinga amubasinga bonna. Ate gwe nkwagazaaki. Nino ya atalemu agwensaba na awulira. Ate gwe nkunoonyako ki. Atanjagala it's okay. Bobanga kyofunamu emirembe which is okay. No matter what, I don't care. Nina njagala nsukulumya mbasukulumu. Bwaba yanjagala ngasi Bible yogera mirembe yegamba nakumanya nga tonnemanya. Nenkuteekateeka mutwe mama Jobe nabi wa Yeremiya 7. Nakumanya nga tonnemanya. Nenkuteekateeka mutwe mama Jobe nabi wa mawanga. Which is yamanya nga gwanvuma tomanyi. Which is nina asinga mu basinga bonna. Oba mvuma nti ndi mu kifaananyi kya Katonda. He says that your God is ugly. Because a garment moyo mwabale taina mubiri. Tuli mu kifaananyi ki. Oli wadembe okunvuma nga bw'oyagala. Ate munnange tebindia. Omanyi lwaki tebindia? Because I'm okay. Abantu empangalya mu bampaana. Bambi bito abasajja bansuusuuta. Bandabirira banfaako budde mwaka nzira buto. Look at me. Nzira buto. Jango we comparing nango otegeere. Tutambule kwa bitole gwa nasoko kwana. Tutambule kwa biotegeere nti nno mukisatu abana dayo ne sente. Sitambula neza yo ngalo njerere. Nze Jennifer. Nemba ngenze kuzika mvawo ne sente. Mbuza kusasira. Akole kibata nakangubi. Sigenda wantu nemvawo nga sirina sente. Wakiri nzironda. Okumaya Katonda yampa. Wakiri nzironda. Kubanga akebera mitima emyoyo emirungi gyagabirira. Eje emyoyo emiramu gyafukirira. Ompana na webuzo soka otule wansi ompana ki. Nakola ki. Okuwagira Museveni. Okwagala Museveni. I'm going to love President Museveni up to the end of my life. Ekirungi nkikugamba kubanga sagala ku pretendinga. Singa badde nkulimba limba n'nyimira wandi badde onyiga nnyo. Munyigira ababalimba limba. Kitwale nti nze nagenda njogereza. Okusinga okumpana. Nanga tasiganye kuwagira mawu. It's okay. Nze nja kujja nkwogereza bwogereza onegatteko maybe ogane mpe reason. That is life. Ekyokuba nga njagala President Museveni kimpalanya. Na choosing a peace. Nako wentalo. Twafuna enkovu, fe tuyina enkovu. Mu bintu betwafunamu. Fe twasibwa. Twakubibwa. Twatekawo blands. Tuyina abantu betwabawa. At least appreciate me. Gomanya musayi gwe nayiwa mu Nuupu. Omanche nakolera Nuupu, my business nafira mu Nuupu. Omanyi nafira bimeka. You just appreciate me. Okusinga okubeera nga onvuma. Oyo onvumira ki? Lwaki mpakulanga kwa utalo nga bikasero ononya sympathies. Wawakula wana utalo novuma bakaza bayina biviri ku mutwe. Ne wekwasa kakaya ngo yagala bawala basambo ne bakulwanire. Lwaki otakulanga entalo zotasobola? You come and face me, you will see me. One of the army still standing. Nze sizikizangako. Nze ndi mulwanyi wa ntalo, I'm war child. Wawato manyi manyaga nge bampita nakangubi, you can check that name. You can check that name. Kwata dictionary ononyere linya. Nonya linya na Jennifer. Ononye dictionary kubula Jennifer. Who's the Jennifer? Tompita wa buli josi wa kwemolero wako. First of all ndi mukazi mugeza. I thank God for that. Ate ndi mukazi amanchi enjagala. Ndi mukazi aliko consistent and nyimi na kuchenjagala. Ate nchilemerako. Paka lwempangula. Nebuzako banko pawe mbikola. You can make it. You come and ask me. Ochikolo otia. Ochimaking zota. Boyogera luzungu amanonyo unaku. Nje kulaba ku bantu abanonyo unaku professor balabeko. Nje mbakulageko. Ngabano onyanze. Pitu drop. Mukama Katonda oli munene kitiba netendo bikuddire. Nayo manya abasajja abanjagala. Omanya abasajja abanjagala. Obamanyi? Nje nkulageko omusajja abasajja abanjagala. Chanako. Anyway, mu byonna kyenjagala bagamba. Fena Uganda tumala. Leave people be.